nga welitaba ddalu kyandiba ekizindo. Ow'omulirwano wa luganda lwo taliibwako nkoko mpanga. Ate era bagamba nti segulira emmandu etuule nga byakulagulako byatuukirira. Serwali lundi omusibe tayita jjimbo, ate era segayonkwa muwala nti naawe baliga kuyonka. So nno wentudde wano ntudde ntitibwa kabootongoza atuula ku mimwa, era ntudde ekyaziyazi omugumba kyatuula ku mbaga z'abafumbo. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere, tweddira emmamba Kakobozi akabbiro Gongolo Nakawuka. Tuli balangira abedde ennyo abasibuka e Bukerekere mu Busiro, naye nga Kabaka gwe tuvaamu ye Bukulu Kimala Empaka eyalamula ensi eno bwe yali ekyayitibwa Muwawa n'abantu nga bayitibwa Abalasangeye. Olwaleero embulirire y'olwaleero gye ndeese ekutuusiddwako omukyala Evelyn Baagala ali Washington mu Amerika eyo, yatutuusizzaako embulirire y'olwaleero. Embulirire y'olwaleero ndi ku Lwazi. Nazzi kuno omuntu atuula ku Lwazi nga nze baguyitanga Musambwa, era abaana baddukanga nnyo ne bagamba nti bane tusanze omusambwa gutudde ku Lwazi. Luno lwe luyitibwa Olwazi. Bino ebintu mbibalaga kuba bigenda kusaanawo nga temukyayina wa bijja. Ensi yaffe twajjulwa olunnabe, abantu abatategeera buwangwa na nnono basaanyawo buli kimu. Luno lwe luyitibwa Olwazi. Wabula we luzirisaanawo teweerabiranga nti omulangira w'e Bukerekere Kanoonya Juma yatulaga Olwazi. So omukyala Evelyn Baagala e Washington mu Amerika, nkwebazaako ensusso, weebale nnyo weebalege okubeera ng'onkonera ebigenge bikonera ngalo, n'obeera ng'onteekamu ssente n'entuuka ne ku Lwazi, weebale nnyo weebalege. Naye Olwazi luno lwavaako olugero lwengenda okunnyonnyolako mu mbuulirire. Olugero lugamba nti embuga ekwagala ekuzimbya ku Lwazi. Embuga ekwagala ekuzimbya ku Lwazi. Omuntu we yabeeranga ayagalwa embuga nga talina wa kusenga, yasalawo Olwazi luno si lwangu lwa kuzimbako kuba lukaluba, naye yasalawo lwaki yatetenkanya azimbe ku Lwazi abeerenga embuga tagiri wala, kubanga alina byaganyulwa okuva mu mbuga. N'olw'ensonga erwo olugero luga nti embuga ekwagala ekuzimbya ku Lwazi. Ekyokwebuulirira mu lugero luno, ekinyusi ky'embulirire kiriwa? Ebiseera ebisinga omuntu ng'omwagala tomubeeranga wala. Olwaleero osanga omusajja naga nti omukyala nafuna w'embalala, n'agenda naye n'afuna akazigo mwapangisa embalala eyo amubeere kumpi kuba omukwano gumubanja. N'olw'ensonga eyo n'omwami oli yensonga lwaki ye yagambanga nti embuga ekwagala erina kuzimbya ku Lwazi kuba bamwagala embuga essaawa yonna bamwetaaga. Wadde embuga eri kumpi n'Olwazi lwaki likazimbe ku Lwazi? Kitegeeza okukola ekintu ekikakali ennyo nti wazimbidde ku Lwazi, kitegeeza ddala embuga muganzi nnyo. Ate nammwe abantu mubeere mukole ebintu ebikakasa. Gwe gundi toŋŋamba nti onjagala nga toyina kyokakasa, kolayo ekiraga. Mugenda ne mugamba neesalako olulimi lwesale ndabe nti nno njagala, ng'oli we yazimbanga ku Lwazi olw'okwagalibwa eri embuga. Nze Kanoonya Juma bye mulinnanga, kati nno abantu abaŋŋamba tebindabika wemba mu kkubo. Naye embulirire y'olwaleero ekutuusiddwako omukyala Evelyn Baagala e Washington mu ggwanga lya Amerika. Olwaleero yatuusizaako embulirire eno. Bannange bagamba sive banyumya abuukawo na kabalangulo, n'olw'ensonga eyo kaŋŋende nga njegayegana ng'omuliwo omukyala atebateba ekiyamba mu mizino omufundeero. Biggweredde wano, eby'abasumba byaggweranga ku ttale.